Yes, Fadi TV yujimbaniza kandi kano mwashiye mutya muli mutya ngenda kubasaba subscribing ate munyegene kandi social media kutakaliro esawa zino Eddy Kenzo achakanyiza omukoto gwa Facebook mbandiza kandi kano ngenda kubasaba subscribing ate munyegene kandi bagita Fadi TV yuji Eddy Kenzo mwana muneze ogolengera bamuyita DJ Swiper Eddy Kenzo agezi na posting alifananyi Facebook page ye ngalaga nti mutabani wono musajja mukulu ogolengerawo DJ Swiper agamba nti mutabani we era yamulabirira era asaba abantu bonna okusupportinga omwana ono DJ Swiper mbanga libadde gwanvu nnyo Eddy Kenzo ngalabirira omwana ono omulenzi akyali mwana muto naye omwana ono agala nnyo ebintu by'okubeera DJ naye mwana wa tabu nnyo Eddy Kenzo agamba nti omwana ono agenda mu supportinga mpaka okuva mu kusoma buli kimu yewayo kubanga amulabirira era yamufuula mutabani we kiko omwana ono alina abazadde ne Eddy Kenzo yagamba omwana ono nja kumulabira olw'ensonga nti nina engeri gye mwagalamu yagamba nti ajja kumulabira school fees okuva mu nursery mpaka ku university Eddy Kenzo omwana ono yamukwatako n'akaana kamwagala Eddy Kenzo munnange kamwagala byansuso era kamutwala nga taata waako tukane nga kalina muzadde waako naye kamwagala nnyo era kamulaba kamuyitirawo nti taata olw'ensonga nti akalagalaavu ey'amaanyi bakayita DJ Swiper era esaawa zino ku mukuto gwa Facebook posti zitambula posti zitrendinga ku mukuto gwa Facebook Eddy Kenzo yeekubisa nako ebifaananyi bitambula bitrendinga nnyo nga bw'okiwulira ngenda kusaba subscribing ate onyegene kale bagita Fadi TV yuji Eddy Kenzo bwatyo bwakoze ki bwakyankanyiza omukoto gwa Facebook ne posti zino trending mpaka nakati sakana kalenzaako kyakudde dda ku mukoto gwa Facebook nga Mannyi aba social media ndozi batasedde kubanga bapoloka omugamu naye nga basinga bamukola ki bamwebaza olw'ekikolwa bambi kyeyakoze musajja mukulu Eddy Kenzo n'olw'ekikolwa kyakola kubanga sigamba nti akikoze kati wabula kiraga nti aludde ng'akola ki ng'amuweerera mpaka nakakati omwana ono watusi naye nga yeewaddeyo n'agamba nti agenda kumuweerera okuva mu nursery mpaka ku university bakayita DJ Swiper kaana kakyali kato naye nga kaagala nnyo Eddy Kenzo nnyo Eddy Kenzo okutuuka okulabika nga asuubiza okubanga awa omwana ono buli kimu olw'ensonga nti omwana ono ayagala nnyo ennyimba ze ate omwana ono amatira nnyo Eddy Kenzo ebiseera ebisinga abaana bano abato okulaga omuyimbi nti amwagala omuyimbi kimwewuunyisa nnyo kuba baba tebamanyi nnyo Muziki nnyo kigenze wala naye waabeera ng'agamba nti ono ye muyimbi wange kakasa ate okusinga ate abantu abakulu Eddy Kenzo kyovulaba yasinzidde ku ekyo abantu abakulu ayinza ogamba mwagala oyo omuyimbi naye nga tamwagala nga just nga just nga ye agezaako okulaga bulazi naye nga ku mutima tikiriko naye omwana omuto waaba akiraze kiba kitegeeza nti ali serious aba ali sure ku ekyo kyakola ki kyabayogera omwana ono ebiseera ebisinga ennyimba za Eddy Kenzo zabirawuliriza buli ssaawa Eddy Kenzo ennyimba ze zabawuliza buli ssaawa era ne ku Eddy Kenzo festival yaliyo omwana muto ono kakyali kaana kato naye kaagala nnyo Eddy Kenzo ono yasuubiza okulabika nga ajja kasasulira school fees okuva mu nursery mpaka ku university bagita Fadi TV subscribe like nga commenting ate sharing mpaka nakakati bemu ku bifaananyi bitambula ku mukutu gwa Facebook gambye bitrendinga byansuso musubscribing batumideko abali Russia, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain abasinziza mu ggwanga lya Oman ntimo babe kubanga mubeerako bagita Fadi TV yuji nakiri wa Catherine Buwembo okutumideka ne mu ggwanga lya Russia Buwembo mbalo kubanga mujibirako updates simba nazo ezina value buli lunaku olukya ku nsi kuno gw'omupya ate nakusubscribinga ngenda kusubscribing ate onyegene kale bonanyiga kale ojja kufuna full notification eza video buli video y'abantu kayo ku Fadi TV ojja kufuna notification